Fetugamba democracy na human rights bigenda okutwala Africa maaso. Nti omuntu ojja kubukulembeze ne bakuba akalulu novaako n'ogenda. Obukulembeze si kintu, it is not a do or die. Ne wotabera mukulembeze ensi esobola okugenda maaso tetugamba. Okitegere ekintu ekyo. Muna Uganda waliwo ekibuuzo ekiri mu kutambula nti America simanyi yagala kutta Ibrahim Traore, simanyi America yasindise yakoze assassination attempt ku Ibrahim Traore tebakusiriwaza. Nkiddamu ekyo ekibuuzo si kituufu era kyavudde kumwe banna Uganda. Okitegere ekintu ekyo. Ekibuuzo kya Ibrahim Traore mbubagala kumutta kyavudde kumwe banna Uganda kitya. Just watch. Omwami oyo yalangirira nti agenda kujjawa mu Uganda okugabira Muhoozi Kainerugaba amasanyalaze kubanga nabagamba Muhoozi Kainerugaba ne Ibrahim Traore bonna they are Russian in the making. Russia and Chinese in the making. Bebali mubagira. Nina kugamba mu lutawo luno basinga kwetaaga ensi mmeka ensi bbiri. Aba Russia n'aba China badenga ba promoting ono Ibrahim Traore bamulinyise ajjenyo mu bavubuka okubalaga nti akoze. Yensonga lwaki America we yajja netwala Congo nge ense sigaddewo oba option country sigaddewo eriemu bweti Uganda kunsi zibasinga okwetaaga ezibadde bbiri Uganda ne Congo. Ukitegere ekintu ekyo kati biri byonna byonna basooka ne babiyimiriza nga baagala Ibrahim Traore akole ki. Ibrahim Traore ajje asiriwaza abavubuka b'omu Uganda nti Museveni asobola okukola ki. Ayimini Muhoozi Kainerugaba asobola okufuga bw'atwale Uganda maaso. Ukitegere ekintu kino wegatugwa mu ngalo faba Infinite Class n'abaana ba ex-warriors twalumba Ibrahim Traore bubi nnyo misana na kiro ne tumukolako emikolo. Okitegera nabagamba ekintu kino ekya media kino omuntu akinyomereza naye nga tomanyi kiki kigenda kukola. Omanyi tweets ezo zetwateekangayo n'ebifaananyi bye twakasukanga okulaga Museveni kikyali n'abannansi ba Burkina Faso batandikanga okukola ki okubisoma. Okitegera babisoma ate wojjukira already obeera otaaginze omuntu kati Museveni w'omutaaginga nabo batandika okukola ki okumunoonyerezaako. Okitegere ekintu ekyo kati tweets ezo zaagira nnyo ne kireetera Ibrahim Traore okukansolinga ki okukansolinga visit ye yali alina mu Uganda. Okitegere ekintu ekyo n'agikansolinga nga tumutaddeko akaliro n'akansolinga mutagenda kujja mu Uganda naye ng'olwedde abantu batandise okukola ki batandise okubiraba naye mujjukire alinayo rival we gwe bayitaani France jukira France gye bagoba mu Sahel region gano gonna amatwale gaali wansi waaki wa France era France ye yasponsoringa badikiteeta abo. Okitegera abeeya abaaliyo bano be basuula kati France eno nabagamba abantu bana bakkiriza mu democracy kiki bakola bakuriyetingira ekintu kye bayita alternating opponent. Ibrahim Traore ne bamukuriyetingira opposition. Ibrahim Traore kiki ya resultinzeeko kino njagala osome zino statement. Ibrahim Traore yatandise okwamba nakugamba bano ba dictator bo always bakkiririza mu mundu tebakkiriza mu bintu bya mirembe. Opposition yo mu Burkina Faso we yatandise okuteeka abantu zero lo mu bantu nga His Excellency Kyagulanyi yateekamu okufaafagana ne Museveni netandika okujjayo ebintu bya Ibrahim Traore nga bakozesa extracts ze twakozesanga. Ibrahim Traore kiki yakoze yazanya akakodyo ka ba dictator ke basinga okukola yatandise okuwamba n'okutta abantu. Okiraba didda abiriyo nejja n'ebikuba jukira ne Kagame naye bwatyo bwakola. Kagame buli opponent ajja ne Kagame akola ki amubuzaawo n'amutta. Kagame n'akolaga nteri opposition era baagala nnyo Kagame abanyanda bonna bakkiriza mu Kagame teke yemu Ibrahim Traore gyabadde akola ki gyabadde azanya. Okitegera ekintu ekyo didda abiriyo n'ebifulumya nti Ibrahim Traore ali mu kuwamba bantu kati wabadde bakafulumya ekintu kino eno statement eno njagala beddeeti yaayo then ne batandika okugamba bw'ate Abamerika baagala kutta Ibrahim Traore naye ng'akulimba bakulimba. America tayinayo na interest zeyo za amanyi nnyo. France yina interest mu Sahel region ne Burkina Faso. Okitegera interest z'omugundi z'omu America ziri mu East Africa Traore gyabadde yereeta gye ziri. Okitegera ekintu ekyo gye ziri kakati batandise ki story Abamerika baagala kutta Ibrahim Traore. That is total nonsense. Bakulimba banna Uganda mwe mwaleetedde Traore ebizibu kakati abaana be Burkina Faso nabo bamugambe twagala kalulu kikyakoze badikiteta kye basinga okukola kuwamba na kutta kati yatandise naye yabatandise atona abanguyiza mangu kubanga yerigi yakutte mu free phase nabagamba gwe munna Uganda tomanyi kikyoli. We can change the world if we decide to do so. Ona abadde wakabinyo abadde wakabi naye olunaku lwe yakwata mu phase ye Uganda ne tumuteekako phase kakati akalira akawulira kati atandisewo ki propaganda mu America baagala kutta Traore. America baagala kutta Traore kudiru ki nga bamuttira ki. Burkina Faso ina kyeze nyanya zerima ezenyanya ne bugolodi obutono bwerina yenkana ne Uganda balyoke baagala okutta Traore. This has been a French state. Okitegera state ya France already omusajja atutte Congo mbwagenda alumbe eri alwanire bugundi bukadoma nga already tanakwata na Uganda jasinga okwetaaga. Okitegera kakati batandise ekibozi n'ekintu ekyo kiyavudde kuki njagala otunulye Museveni wane Uganda kyali mukolo kiraba
olaba Museveni e Uganda kyali mukola okiraba kati Museveni yagamba mbu we twayise teeka ly'ebisiyaga ne batugoba mwagowa kakati bakomyewo fe tubaaniriza Omumerika tannakwataganako na Museveni bino ebibozi ne story ya Traore kati ndowooza mukyaba nti kikwatagana okitegera bakugamba Omumerika ayagala kuttaani Traore ate wana Uganda Museveni akugamba nti olwedde bazeemu ne bakwatagana naye mu olutalo lwamwe lubadde lugamba nti Traore tojja waffe kyemubadde mugamba nga mulaga obubi bwa Museveni kati Museveni akikyusizza mbu kakati ye Traore Abamerika bano babi nnyo baagala kumutta kati naawe wanene Uganda kye bakulaga nti olwedde Museveni ayagala kukwatagana mbu abazungu bazeemu ne bakwatagana nani ne Museveni kati ndowooza mulabe omuntu bigatta kati eri mulage nti Omumerika mubi then ne Uganda wano mulage nti Omumerika mubi okitegera ekintu ekyo we bali naye ffe tukkiririza mu democracy tetukkiriza mu bukulembeze bwa mundu ekyo kikafuwe mukitegere ekintu ekyo so banna Uganda kino kyakubasiba kakokolo omusajja mumukubye ne mumuteeka waaja ebyo byabadde nga yeewaga nti no wakitalo nnyo nabagamba oli wakitalo nga tetunnakukwatamu buli omu wakitalo yesi tukkiriza naye nga tetunnakukwatamu okitegere ekintu ekyo kati tumukubye bulungi nnyo ne tumuteeka waaja kati ali mu defensive okitegera naye ayambibwako Museveni mu Uganda yensonga lwaki Museveni yakoze statement zino nti abazungu bazeemu okukwatagana naye nabagambye ono Museveni ali ku lose situation okitegera the only way bana abazungu okukwatagana ne Museveni ayina okukkiriza to their policies zigamba mugende mu kalulu bakakwokye oweeyo obuyinza we bagamba yensonga lwaki America ekyusa president again and again France tekyusa China tekyusa Russia tekyusa okitegera Bungereza ekyusa ba prime minister kubange efugibwa kuwa kabaka gundi China tekyusa okitegera ekintu ekyo kati enenfuga gye bagala okweta mu Africa nga bayita ba pan Africanist Ibrahim Traore is not a pan Africanist tebakusiriwaza oyambala ngoye z'abazungu ng'otugamba muno oli pan Africanist do you know what it takes to be a pan Africanist okitegera pan Africanist omanye ebigambo bino babyogera bogezi ngo ono takwatagana n'oli kati pan Africanist that is total nonsense ono mu Russia alina Museveni ono mu Russia alina Muhoozi ono mu Russia alina Ibrahim Traore kati gwenga bakusiriwaza mu Traore is a pan Africanist is a communist is another dictator ayagala dictatorship yebeera ku Africa yensonga lwaki examples ze bakuwabbo always boogera ku Gaddafi yali pan Africanist mbokuba dola kye kikufula pan Africanist ngate oleta rubozi zoleta okwatagana mu Russia na mu China ate go tugamba oli pan Africanist Tolanti oleta gundi oleta Chinese communism na dictatorship muna Uganda tebakusiriwaza our fight is democracy and human rights that is our fight okitegera that is our fight yenna atwekiika mu kkubo mulabe waffe Ibrahim Traore mulabe wange nkiddamu Ibrahim Traore is my enemy mulabe wange lwaki yekiika mu kkubo lyaffe nze nali simuyinaako buzibu paka olunaku lwe yalangirira nti ajja campaigningira Muhoozi na Museveni awo buzibu bwange naye we bwatandikira ate ngenda kubeera n'obuzibu bwange paka walijja n'atwetondera before that ebyo tatunyumiza ebyo mbusimanyi baagala kumutta Abamerika bamuttireki nga Uganda eri wali abasajja bagyetaaga ina trillion za gold ezijja dollar mu saturation ng'otugamba baagala kutta mukitegere ekintu ekyo so munna Uganda ekyo kiboozi bubozi bino Museveni byali mu kweyogeza kiboozi kusobola kubaakinga kiri kubanga oli yavuddeko obuzibu kakati nono kyali mu kukola okitegere ekintu ekyo so byonna byali mu kukola biboozi bubozi so kyembasaba temugendyamu ebyo biboozi tulemeze mu democracy ne human rights gwe twetaaga ewatali ekyo teri kirala okitegere ekintu ekyo ewatali ekyo teri kirala ekyo kyembabuulira so biri ebisigadde twongere maaso tuvuga protestive vote is the only way to go tulina okuactivating ekintu kye bayita human rights period